Hatenderezebwa gulumizibwe ekitaffe Ettonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo Bogombogo kyewaggula Elizabeth Nkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusiza nnyo bakika namwe n'abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Ettonda ne Maama Namugereka ababatuusiza ku lunaku nate olwaleero ate wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo ku lw'emirimu emisufu gye bali okukola eri obulamu bwaffe naddala mu kaseera kano ak'okubeera nga tukula nga tufuulibwa embeera okusobola okubeera nga ate tweddiza obwa Katonda kye tuyita okubeera nga tudda ewaka nga ekigambo kye bayita amakyusa weewaawo. Ngo Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okusobola okubeera nga obuuza omutima gwo gwe gutakkiriziganya ne bye tugenda kusomesa, oli wa ddembe okubisuula omuguluka kubanga oli Katonda yeetengeredde atalina kubeera nga akakibwa ekintu kyonna mu bulamu oba mu bwa Katonda bwo weewaawo. Eggulo ndowooza lyabadde eggulo nabaweereza amateeka agafuga obutonzi ge tumanyi nga universal natural laws n'engeri we gakolamu nga nayagadde musooke nammwe mugayiteeyitemu musobole okubeera nga mugategeera ate nzije njabulejabulemu eri naddala batategeera lunyaanyimbe kubanga ebintu by'ebuzungu engeri we tutali bazaalirwa na baabwo nange kennyini ebimu oluusi bibuzaabuzibwa okubeera nga mbiteeka mu Luganda naye njagezaako okulaba nti basomesa amateeka gano okusinziira engeri gye ngatafutamu oba we ngategeeramu naye nga naawe oli wa ddembe okubeera nga osoma n'otabuta ate n'obeera ng'onoonyereza weewaawo kubanga kye tuyita okula tekukoma era n'okuyiga tekukoma. So amateeka gali 12 agafuga obutonzi era tugenda kubeera nga ngezaako okukulaga engeri we gakola. Amateeka gali 12 agakola obutonzi. Tugenda kutandika n'etteeka erisooka. Etteeka erisooka ngenda sooka kubeera nga njogera ery'Oluzungu then nsobole okubeera nga ndimenyaamenya. Erisooka etteeka lye limanyikiddwa nga law of divine oneness. Law of divine oneness. Etteeka lino oba lye twandiyise etteeka ery'obumu mu butonzi. Etteeka ery'obumu mu butonzi obutukuvu. Etteeka ery'obumu mu butonzi obutukuvu. Liri litya oba kiki ky'otegeera mu kigambo kino obutonzi obutukuvu? Obutonzi obutukuvu kitegeeza oba mu butonzi kye buli mu butuufu bwabyo nti tuli kimu. Tuli kimu. Era nga nze wenzize ngamba nga nti nno nga bakatonda tujja tukyuka bukyusi tutandikira okuva mu elementals ze tuyita nga elements. Elements zino nga ge empewo, omuliro, amazzi, then ne molecules ne atoms. Kati jjukira ebintu ebikola bino primary creations ezikola oba entandikwa y'obutonzi bwonna bye bimanyikiddwa nga protons ne neurons nga be balongo ababiri oba ndawula ne kabaka bulamu. Kabaka ndawula ne kabaka bulamu. Kitegeera kati ebyo bigenda bikula
over time n'ogenda nga oinvolvinga kitegera mu kuinvolvinga then kwe kugenda nga ofuna shape buli wobeera nga weeyongera mu kubeera ng'odda ewaka kubanga task nti buli woddayo eri mu review oba okuddayo ebigezo obeerera ddala mu full gear y'obulongo bwo naye task eri nti ozeeyo otya mu mubiri oba ng'oyise mu experience that is ng'otonze ng'otonze oba nga ogenze oaccumulatinga amaanyi g'obwakatonda ago g'osikira okuva eri bazadde baffe taata tonda ne maama namugereka kitegera so w'oviira mu elementals then n'ofuuka mineral n'ofuuka ettaka n'ofuuka ebimera n'ofuuka emiti n'ofuuka ekinyonyi oba ekyennyanja oba n'ofuuka ekisolo kitegera kati ate w'omala okuinvolvinga omwoyo gw'okubeera nga guva awo then ate nojja n'oyambala omuntu n'oyambala kye tuyita eddiba ly'omuntu kitegera kati eddiba ly'omuntu eryo oba kye tuyita omubiri nga w'ogulaba guva mu kulya bibala mu kulya ebibala spirits ezo wezaalya ebibala mu bika ebyenjawulo then kwe kudevelopinga omubiri singa vampire wezaatulimba nti yali muntu omu nedda ensonga lwaki nabagamba nti gwe olaba kiri logic ne mukera ku makya ebika ebyenjawulo ebya Buganda 54 ne muzimba essomero lye mugenda okusomesezaamu abaana bammwe then ate ne mumala ebika byonna 56 ebikola ebika ebya Buganda then ne mumala ne mulondamu omwana omu gwe mba muteeka mu ssomero logically mwe mulaba kikola so tekiriyo so kiri nti olina okutegeera nti ffenna tuva mu katiba keekamu aka maama taata tonna ne maama namugereka era ekyo kyengambagamba nti nno taata ne maama batwale nga nalubaale ennyanja nalubaale nti amazzi agakola ennyanja nalubaale buli woogenda n'otema n'osima obuzzi oba enzizi oba emikutu emitonotono obutonotono n'ogenda n'oyoola amazzi gali okugajja mu nalubaale n'ogateeka mu bunnyo obwo bw'oba osimye then quantities we bibeera nga ebirungo ebiri mu nalubaale bya butwa ne gana agali mu bunnyo obutono bugenda kubeera bwa butwa we ganaabeera ga bulamu era ne wano mu mazzi wano gajja kubeera gaki ga bulamu okitegera gaba gajja kubeera ga bulamu so mu ngeri eno at the end of the day ojja kusanga nga qualities buli woddayo ewaka ofuna qualities zezimu eza nnyanja nalubaale nejjukira wano mu kuyiwamu amazzi kubanga oli katono kye tuyita ekigambo tonda ebisooto byakola ki ebisooto byajjula mu mazzi amazzi ago ne gabeera nga teganyirira nga gaabazadde kati tasiki yakujjamu nakusetolinga bisooto n'okubalansinga obwakatonda bwo kitegera then n'otegeera nti ekisooto n'ekitangaala amazzi amatabangufu n'amazzi amatereevu then ogabalansinga kye tuyita mu mwoyo ekizikiza n'ekitangaala kiri just out obalansinza otya ebintu ebyo kitegera just kubalansinga so wonaategeera ku spiikidde eno gye tuliko olunaku olwaleero nti ffenna tuli kimu era w'olumya omuntu omulala yenna oba olumizza ggwe kennyini ojja kubeera omaze kankuwe n'ekizampa endala
Uganda gitwale nga katugambe nti nga mapu wogiraba abantu baayo batudde mu Uganda akatono kati nga buli kankuwa example nti wootema omuti eggulu nti buli muntu yenna mu Uganda kubanga ayina ka small part akakola a big Uganda alumizibwa. Kati n'obutonzi bwe butyo we buli tuli kimu kitegera tuviira ddala kuva ku nsulo eya bazadde baffe kitegera nga kyekimanyikiddwa nti ng'ekitangaala nga ye taata then n'okwagala ye maama wobigatta ne bikola ekitangaala ky'okwagala ekimanyikiddwa nga love light kitegera. So eyo etteeka eribereberye ly'olina okutegeera nti buli wookera ku makya n'olumya omulala naawe obeera weerumya nga we tugenda kulaba eyo mu maaso engeri kama oba nga kye tuyita obululume we bukola. Etteeka eryokubiri the law of vibration. Lino etteeka ly'ery'amayengo. Etteeka ery'amayengo. Amayengo agakola obutonzi bwonna buli kiseera gabeera gatambula kitegera buli kiseera gabeera gatambula gali in constant gabeera buli kiseera gatugambe nti nno kitwale ng'ennyanja ebiseera ebisinga newankubadde ebeere oba ogiraba nti ebeera esetolinze naye era ebeera etambula oba empewo era wabeerawo movement zikola kyezibeera zitambula kitegera kyekimu woolaba TV oba leediyo amayengo agatuuka okujja ewuwo okutuuka ewakaawo buli kiseera gabeera gakyuka y'ensonga lwaki osanga nga buli kiseera oluusi ekutte nnyo oluusi n'ebula oluusi n'ebeeramu oluceereceere bwe buti obutonzi we buli. So tukolebwa amayengo gano nga tuyina okugabalansinga kitegera amayengo gano tuyina okugabalansinga mu unit ey'obuntu nti waliyo amayengo getwandiise aga negative getwandigambye nti kizikiza ag'obutamanya n'amayengo aga positive getwanditegambye nti ga kitangaala. Kati ebintu ebyo wootabibalansinga then ogenda okusanga nga gwenga getwandiise computer nga tobalansinze masannyalaze go oba amayengo g'obwakatonda bwo ogenda okusanga nga obulamu bwo tebutambula mu ngeri gy'oyagala kubeera nga bukola ki nga butambulamu. Y'ensonga lwaki owulira abantu nti nfuna ssente naye zimpita mu ngalo nti oyina amasannyalaze universe ekuwa naye mu kkuwa esangamu ebikadde mu ggwe okuva mu butonzi bwo oba mu lugendo olw'emabega nga bwe butuddemu obululume obutambulira mu luggya lw'abajjajjaabo olw'ebikola babeera baakola ebya negativity ebijja nga birondoola kubanga jjukira tuli kimu nga odda ku ddaala liri erisooka lye twayogeddeko erisooka ery'olubereberye kitegera. So buli wakimuleetinga amasannyalaze amabi era n'obeera nga woofa n'ogaleka gagenda kusigala eri abaana bo n'eri olujja lwo. Y'ensonga lwaki ebiyembeyembe ebyo bye tuguze bajjajjaffe bye baagula amaanyi gonna ag'ekika ge baaleka mu byekika mu nsonga z'ekika nga si ga butonzi gaffe osanga nga gajja galondoola
to an extent nti abantu batuusa okubeera nga bayita lubaale nti ye sitaani, naye ne balema okutegeera n'okuzuula nti waliwo ebikolerere bye bajja bateeka mu lubaale. Kati jjukira ne dimension gye tubaddemu ebadde evugibwa vampires nazo zennyini nga zifuba okulaba nti zitukiipingira mu kizikiza. So zicreating a matrix yemu efaanagana n'ekizikiza nemanya efaanagana n'ekitangaala then nezeefuula ze bayita empewo za nakyeyitize. Kitegera kati gwe n'otandika okugamba naye lwaki munkola bwe muti, lwaki munkola bwe buti, beeyita n'amannya n'olowooza nti nno ddala ye gwe muzimu oba gwe musambwa oba gwe ejjembe naye nga sidyo. Kitegera kataskiyo nga mmwe nga bakatonda ab'olujja okusobola okubeera nga mwetereeza ensonga lwaki emizimu givaayo ne gibakubamu ne gitukuba. Ffenna sigamba nti nno twali tukola kibaamala naffe kutukuba okusobola okubeera nga tuzuukuka ku mutwe nno. Kitegera kubanga buli wootabonereza mwana, buli wookuza omwana ekyejo aba tagenda kukula. Naye ebiseera ebisinga tusanga nga tukungula ebyo bye tuba tukoze eki bye tubeera tusize. Kitegera era nga waliwo etteeka eyo maaso lye tugenda okulabako nga likola mu ngeri y'emu. Kitegera so mu ngeri eno oba olina okulaba nti otereeza obulamu bwo ng'oggyamu amasannyalaze ago ag'ekizikiza nga wooteekamu amasannyalaze amatuufu. Ebintu ebiteekamu amasannyalaze amatuufu mu bwakatonda bwo bwe kwe bayita okusamira, okussa emize. Emize gireetebwa either osobola okubeera n'omuze omulungi n'omuze omubi. Era nga bwe tugenda okulaba etteeka eryo mu maaso. Kitegera so okussa emize gye bayita light workers mu bazungu, so be bayita abasamize waffe. So okusamira obeera ossa amasannyalaze ag'ekizikiza then n'oyimusa. Of course buli wojja kubanga tuli energies, buli wojjawo ekizikiza oba obutamanya then ogenda waddawo amasannyalaze ag'ekitangaala agakuwa okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya. Kitegera then osobola okukola kye tuyita okutereeza enzizizo ezikutuddemu. Ekyo ntera nti tuze tukibayigiriza ku nsulo y'amagezi. Okutereeza enzizi ezikutuddemu omusanvu kikuyamba okulaba era nga era increasinga vibrations zo oba okuggyamu amasannyalaze amabi oba n'ocharginga ekyombo kyo okusobola okubeera nga kiyambuka kye tuyita ascension. Kitegera kyensonga lwaki mulaba kabaka bulamu bajjajja ab'enjawulo, emisango egy'enjawulo wejjajja gyasobola okubeera nga gitereeza ebyombo byazo ebyombo byabwe we baatuuka okubeera nga bafuulibwa embeera, basobola okubeera nga beddiza obwakatonda bwabwe mu mubiri. Kitegera task eri yakulaba nti omubiri guno ogusigazza otya nga toguleka kumala kuvunda nga wekibadde, then n'otuuka butuusi no increasinga vibration ng'omaze contract eya level eyo nodda ate ku planets endala, kubanga jjukira eggulu terikoma. Buli w'obeera ku dimension eya wansi eya waggulu yebeera eggulu lya wansi. Bwekityo eggulu terikoma, buli kiseera likola ki likyuka. So ye etteeka eryokubiri. Etteeka eryokusatu lye ligamba law of correspondence.
law of correspondence. Dino etteeka ng'Abaganda twandirigambye nti ly'etteeka erifaananya obutonzi obw'omuntu wakati ebimuli munda n'ebimuli wabweru. Buli ekintu kyonna nga tekinnaba kulabikirwa wabweru kisooka munda. Nziremu, ekintu kyonna nga tekinnaba kulabika wabweru kisooka munda. Era buli nga tonnaba kukola kintu kyonna osooka kufuna kirowoozo kyo oba munda mu ggwe. Kitegera, munda mu ggwe, then n'osobola okukiteeka mu buliwo. Era ne w'obeera nga oli mu mood nnungi, gwe tolaba omuntu n'azuukuka ng'ali mu mood nnungi, era abantu ababeera bamwetoolodde bategeera nti ali mu mood nnungi okusinziira mu nneeyisa n'embeera gy'akola kitandikira kuva munda. Ate era w'olaba ng'omuntu azuukuse mu kaawu era nga ayina obusungu, n'eyo gy'abeera abo bonna gy'abeera ayita oba ku muyimu oba ewaka, era bategeera nti tali mu muudu. So buli kimu kitandikira munda mu ggwe, kubanga ddala ekituufu oli munda mu ggwe ye ggwe. Obwakatonda bwo ne cosmos yonna eri munda mu ggwe. Kati buli kimu ky'olaba wabweru kitandikira munda. Ensonga lwaki wawulira nga Kabaka Bulamu akusomesa mu bitabo ng'akugamba nti ekyonoono omwana w'omuntu kiva munda si wabweru. Era y'ensonga lwaki tubasomesa ne tubagamba nti amazima gatudde munda mu ggwe. Y'ensonga lwaki buli asomesa ne bakama baffe babeera nga bakusomesa batusomesa ffenna batugamba nti ky'owulira nga tekikwatagana na mutima gwo kigaane, kubanga ye ggwe alina obuyinza. Munda, taata ali munda mu ggwe. Kitegera, ebiseera ebisinga ntera obbagamba nti mukozese obwongo okusobola okubeera ng'okwata mama nattimba mu ngalo mu ngeri eyo ng'okozesa obwongo omukole ki omucharginge omuweereza amasannyalaze naye akuweereza amasannyalaze. Kitegeeza nti no maama nattimba newankubadde omulaba nti tumuliko naye ate ali munda mu ffe. Kitegera, kubanga tuli small motherboard eya motherboard ennene emanyikiddwa nga multi universe. Kitegera, so ly'etteeka eryokusatu erifuga obutonzi. Etteeka eryokuna lyerimanyikiddwa nga the law of attraction. Lino abasinga tulimanyi. Kitegera, the law of attraction. Twandiyisenga etteeka kasenda bintu. Etteeka eryakasenda bintu mu bulamu bwaffe. Kitegera nti buli w'oteeka ebirowoozo oba focus ku ekyo ky'oyagala era ky'osika mu butonzi. Kitegera, buli w'osika ekyo ky'oyagala era ky'osika mu butonzi. Y'ensonga lwaki buli kiseera tubagamba nti buli kiseera mubeere nga mweteekako ba mukola repetitive statements ezigamba nti ndi kitangaala ndi kwagala, nti ebyo buli w'okisika bw'okisika then kitondebwa, naye nga okikoze nga okimiininga. Kitegera, ng'okikoze okimiininga. So buli w'obeera ng'oyagala katugambe nti okwagala ng'omuntu, sooka obeere kwagala nga ggwe.
sooka obeere kwagala. Katugambe mu maka oyagala amaka amalungi ageeyagaza agajjudde empisa agajjudde abantu oba omukazi akwagala oba akuwaki gwe ky'olina okwebuuza nti w'obeera oyagala bakwagale gwe oli ki? Beera kwagala then osobole okubeera nga oattractinga ekyo ky'oyagala naye nga osoose kumala kukiteekamu. Byeyo byentera okubuuza ne nkugamba nti w'obeera ng'oyagala amakama oba oyagala bakwagale gw'oyagalika. Omulongo waswa oyagalika. Naawe kennyini weeteekewo oyagalika. Kati gwe kyennyini ky'obeera attractinga oba ky'obeera otaddeko omuzinzi nga ky'osinga okwagala sooka okyeteekemu mu kikuteekamu okubeera nga kijjudde munda mu ggwe then kisobola okubeera nga kizimbulukusibwa. Then n'ebyo by'oba obeera nga otaddeko omulaka okubeera nga obyogera oba okubirowooza oba ebyo by'oyagala then ogenda okusanga nga bitondeddwa naye si mu bwangu nga w'obeera oyagala naye kitwala obudde kubanga ky'olina okutegeera mu bulamu bw'ensi eno nti ekikula amangu kifa mangu. Kitegeera? So lyeyo etteeka erya Kasenda Bintu oba kyetwandiise the law of attraction. Etteeka eryokutaano lye limanyikiddwa the law of inspired action. Etteeka lino likwatagana ku bikolwa eby'omuntu. Kitegeera? Ebikolwa eby'ebintu okusobola okubeera nga obuildinga ebirowoozo ekyo ekirowoozo ky'oba otandise okubeera nga ofuna mu kubeera nga katugambe nti oyagala amaka amalungi ageeyagaza. Kitegeera? Waliwo ebikolwa by'olina okutandika okubeera ng'okola. Waliwo ebikolwa by'olina okutandika okubeera ng'okola era ebiraga nti nno oteekawo okwagala, oteekawo obwasseruganda mu ngeri yonna. Kitegeera? So buli kimu w'obeera nga oyagala oachivinge oba otuukirize ekintu ekyoba ekiruubirira ky'obeera oyagala olina okukiteekamukko ku bikolwa. Wabeera nga katugambe maka malungi ogulayo kaakamuli n'okatwalira oba akalabo n'okatwalira omwagalwawo omuwa saaviisi n'asiima n'alaba n'agamba nti omuntu wange anjagala. Kiteeke mu ngeri eby'ebika eby'enjawulo. Katugambe oba ku mulimu okeera obeera ng'oyagala okubeera nga katugambe nti oyagala okuyongera ku nnyingi zaayo nga wozo building oba oyina okwakitinga ng'okeera. Kitegeera? N'osobola okubeera ng'okeera n'obeera nga olya olusiringanyi olw'okumakya. Kitegeera? Etteeka eryokusatu. So wemanya eryokutaano likwatagana ku bikolwa ki by'oba olina okukola okusobola okubeera nga oleeta ebirooto byo mu buliwo. Then etteeka ery'omukaaga lyerya the law of perpetual transmutation of energy. Amasannyalaze katugambe ag'ekiruubirirwa. Amasannyalaze ag'ekiruubirirwa okuva mu birooto
mu birooto byoba oyina oba katugambe mu birowoozo byo kitegeera etteeka nga ddyo oditeeka mu Luganda ngezaako okubeera nti nditematema nditeeke mu Luganda ddyo nga ddyo kyolina okutegeera nti litegeeza nti nga obutonzi buli kiseera bubeera bukyuka era bubeesingira okusinziira ku birowoozo byo y'ensonga mu kaseera kano ke tulimu buli kiseera buli muntu alina kye tuyita timeline buli woofuna ebirowoozo ebiri negative okyusa timeline ate buli woofuna ebirowoozo ebiri positive n'obeera nga ofuna ate timeline ndala kati mu ngeri eno buli muntu oba buli mutonzi atudde ku sseŋŋendo population ennene weebeera nga etambulira mu timeline katugambe nti ey'okutya ogenda okusanga nga planet yonna eronze timeline ey'okutya oba etambulira mu kizikiza kitegera naye nga kiviira ddala ku personal level so y'ensonga lwaki tosobola kukeera ku makya n'okwata birowoozo bya muntu nti bibeera buli kiseera bibeera mayengo bisobola okukyuka anytime kitegera bisobola okukyuka anytime kubanga bibeera birowoozo so mu birowoozo bino bibeera biyamba okubeera nga bikyusa either omuntu okubeera nga atambulira mu biro ebimu oba ebirala kitegera songa lwaki ogenda okusanga nti omuntu ayina atambulira ku timelines katugambe ez'obukaawu oba ez'obunyiivu wajja mu kifo osanga nga n'abantu ababadde mu ssanyu nga bakyuka ngamba oyo ayingiddewo atumalako emirembe oba katugambe nti boosi wammwe nga boosi wo nga bw'abeera nga azze mu kifo ng'ayina engeri w'abateekamu amasannyalaze ag'okutiisa kitegeera nga tali friendly eri banne oba eri bakozi banne bakola nabo oba basubordinates be ogenda okusanga nga abakyusizza nabo ne batandika okubeera nga bakkirira mu masannyalaze agali positive ate ne baadaptinga agali negative okusinziira ku oli abeera ayingiddewo ate n'osanga nga omu nga ayina amasannyalaze mangi nga waayingirawo ate n'aleetawo essanyu mu kifo kitegera so kitwale mu ngeri eyo so ebirowoozo byo ne actions zo then zibeera nga za-affectinga abo oba obutonzi bw'amayengo g'amasannyalaze gabeera gakwetoolodde mu bakatonda ab'enjawulo kitegera so etteeka ery'omusanvu lyerya law of cause and effect etteeka lino katugambe nti biki ebireeta n'ebiki ebivaamu biki ebireeta n'ebiki ebivaamu etteeka lino ligeraganye ng'obulogo nti omuntu wagenda n'aloga era ebigenda okuvaamu bibeera bya kirogo okusinziira nga bw'abeera akoze eki bw'abeera aseetinze intentions zeezo kitegera nga abakozesa amaanyi ag'ekizikiza n'agamba nti simanyi njagala baawukane oba njagala agw'eddalu fine agw'eddalu era kibeerawo kitegera naye amasannyalaze ago gakomawo eri ggwe abeera yagatondawo kitegera nga newankubadde gayinza obutajja mu bwangu naye njagala nkuwooninga olunaku olwaleero
kye tuyita kama oba kye tuyita obululume kitaffe Tonda ne Maama Namugega baabukyusizza nti obululume bukuddira mangu olwaleero luli bubadde buteekinga ebbanga ppanvuko naye kati bukuddira mangu. So ebikolwa byo n'ebyo ebibeera bivuddemu biyina okubeera nga bikomawo eri gwe kabwejungira kubanga jjukira etteeka erisooka liraga nti tuli kimu. So osobola okukikola munno ne kirwawo n'akibeera ng'akiyiseemu neemanya nti ago amasannyalaze g'oweereza eri omulala era naawe gagenda kuddira. So ne woobeera ng'oweereza obulungi eri omulala naawe gayinza okuddira, gaawe gakuddira, gayinza obutakuddira nga ggwe katugambe nti okedde ku makya okoledde omuntu oba famire emu ebirungi. Mu kubakolera ebirungi n'ofa n'ova oba n'ofuulibwa embeera n'ogenda mu bwakatonda bwo n'ofuulibwa embeera oba soul contract yeeweddeko, then ne baddira famire eyo ekintu kyewakolera famire eri ate ne bakisasula mu mwana wo oba mu muzzukulu wo nga basasula ku lwa jjajjaawe eyakola ekirungi eri famire eyo oba eri omuntu omulala yonna. Kitegera? So zibeera kiri ebireeta n'ebivaamu. Kitegera? So ebintu ebireeta ensonga embeera zino bibeera biva mu bunyiivu, mu nge n'obutayagaliza ebiseera ebisinga. Ensonga lwaki ogenda okusanga nga mu ngeri eno okubeera nti nno obeera simanyi oba omwana we abeere mugezi nnyo ogenda okusanga ng'okoze engeri etajja, oba bbaawo aleme ave ku mukazi mujja ogenda okulaba ng'ogenze mu bwekirogo mu ngeri eyo. Kati ekyo ekikolwa ky'obeera okoze then kyekireeta effect mu ggwe. Then tuteekinga example n'ey'okusiba akakalu mufe Abaganda. At the end of the day omuntu abeera asibye akakalu yeeyagalira mu ebyo by'abeera akoze naye nga tamanya nti nno ate ekyo ky'abeera akoze aba asimidde obunnya eri oluggya oba eri oluggya lwabwe oba eri abaana n'abazzukulu. Ye ne yeerowoozaako yekka na yekka. Kati we yafuulibwa embeera gyegyo emizimu egibeera buli kiseera gikaaba, abazzukulu be buli kiseera bakaaba. Kitegere? Naye nga kyava ku ebyo bye yasalawo okukola, kyava ku ebyo bye yasalawo n'asiba akakalu ako ne kabeera nga buli we bagenda okubeera nga bayita empewo zigamba mwatusiba, naye ng'empewo ekituufu tebazisiba. Naye oyina okubeera nga okola ki, ofiiringa ekyo kye wateeka mu butonzi bw'oluggya lw'ewammwe kubanga jjukira tuli kimu. Kitegera? Ate nga n'obutonzi buyina amateeka nti buli muntu yenna amaanyi ag'ekizikiza n'ekitangaala galondoola bajjajja oba generations 12 kubanga jjukira namba 12 ekola obutonzi bwa universe gye tulimu. Kitegera? So eri very important. Then etteeka ery'omunaana lye the law of compensation. Law of compensation kyekyo era lyekoona gana amateeka gagenda gebuildinga nti eryawaggulu gye tuvuddeko ekyo ky'oba okoze then dino twandiriise mu Buganda nti lyetteeka erya
kyosiga kyokola ki kyokungula. Kitegera kyosiga kyokungula. Wosiga obukyayi ogenda kungula bukyayi. Wosiga okwagala ogenda kungula kwagala. Kitegera. So mu ngeri eno olina okukimanya nti tteeka lya butonzi nti buli kimu ky'oba okola mu bulamu bwo, kitegera, manya nti nno kigenda kuddira. So siga ky'omanyi nti we kinaakuddira kijja kusanyusa. Kitegera. Then tugenda ku tteeka ery'omwenda, yeteeka of relativity. Mu Luganda kye twandiyise nga etteeka katugambe nti etteeka ery'okumatira ebyo by'obeera ofunye, nti ogenda okusanga mu butamanya nga abalya emmere nti ebintu ebisinga byonna bifaanagana. Mu ngeri eyatya nti oyinza okulowooza nti omuntu oyo ali bulungi naye nga n'ebizibu by'aba ayina. Tuteekinge nti relativity nti okukompeyaringa oba okukompeyaringa n'omuntu omulala, nti oyinza okulowooza nti oyo omusajja oba omukazi mugagga naye ng'ebizibu by'ayina ate wabikutikka tojja bisobola. Kitegera. Nga gw'oyinza okulowooza nti oli munaku era ng'ofuna ekimuwogo naye oyina omutima omugagga era nga ebintu nga ogenda okusanga nga oyina n'eddembe n'okusinga oli ate ayina essente nnyingi. So mu ngeri eno nga abatonzi tuyina okutegeera nti embeera gy'oba olimu tokompeyaringa na balala. Awo wooli kubanga obwakatonda bubeera bwakatonda bwo, naye buli wooyagala obeere ng'okompeyaringa n'abantu abalala, at the end of the day ogenda kukurashinga, ogenda kufuna ebintu ogenda kufuna embeera egenda okuteeka mu kuyagala okubeera nga okola ebyamangu ofaanane ng'oli n'otamanya bizibu ki ye byayitamu. Abamu balina ssente naye nga tebeebaka, abamu balina ebintu naye nga tebabyeyagaliramu, naye ng'ekisinga mu bukulu mu byonna mu bulamu kubeera ng'obeera mu mirembe, kubeera n'omutima kye tuyita omutima omugagga ogulimu peace of mind. Kitegera. So bino ebintu byonna bikwatagana. Kitegera. Etteeka ery'ekkumi ly'erya law of polarity, nti etteeka nti ery'obubiri. Mu Luganda kye twandiyise nti etteeka ery'obubiri. Ky'olina okutegeera nti buli kimu mu nsi kirina ebintu bya mirundi ebiri, oba weebeera coin erina sayidi emu erina sayidi ennungi ne sayidi embi. Kitegera. Esayidi ennungi ne sayidi embi always kirina okubeeramu mu nsi. Nga woolaba nti nno gwe nga mu bwakatonda bwo oyina sayidi ey'ekikazi ne sayidi ey'ekisajja ng'esangibwa mu bwongo bwo, obwongo obumu obumanyikiddwa nga obusajja n'obwongo obukazi, n'omutima era waliwo sayidi emu ey'ekikazi n'ey'obusajja nga ye representing obwakatonda obwa taata Tonda ne maama Namugereka bwe tugabana munda mu ffe kubanga tuli baana abatukuvu abazaalibwa kitaffe Tonda ne maama Namugereka. So buli mu nsi eno olina okukitegeera nti buli kimu kitambulira mu bulongo. Waliwo ekirungi, waliwo ekibi, waliwo okwagala, waliwo okutya. Kitegera. Waliwo essanyu, waliwo kaaba. Kitegera.
waliwo obunnyogovu, waliwo omuliro. Tegera kati mu ngeri eno waliwo omwannyinaze yambuuzizza ku bubonero oba ebintu ebimu byempositinga ebifaanana ne Illuminati. Kati Illuminati kye mulina okutegeera nti obubonero obutukuvu nabo babukozesa mu sayidi ey'ekizikiza. Kankaddemu nti ekintu kyonna osobola okukikozesa mu ngeri ennungi oba embi. So obubonero buno si bwa Illuminati, bubonero bwa butonzi, era osobola obukozesa mu bubi oba mu bulungi. Nga bwe babagamba nti eriiso eryokusatu B, kubanga dikuyamba okubeera nga ozuukuka mu bwakatonda bo. That is Illuminati. So baba bayagala bali kukyayise, bali kugambe nti eryo lya sitaani bali kuba ennyo olikyawe, naye nga bo bakola bakoze eki, bafuba engeri we balizuukusa mu ngeri ey'ekizikiza. Obeere nga mu kifo ky'okubeera nga olaba amazima wennyikira mu kizikiza. Kitegera kati nga we batera okubagamba ne 666. Kitegera 666 mu ngeri y'ekizikiza babagamba nti simanyi ennamba ya sitaani, naye ate mu butonzi etegeeza nti fokasinga mu birowoozo byo, kyusa ebirowoozo byo, otandike okuddamu okulowooza, ojjukire nti oli mwoyo ogutudde mu nnyama. Kankaddemu namba 666 etegeeza nti ddamu otereeze ebirowoozo byo, ojjukire nti oli mwoyo ogutudde mu nnyama. Omwoyo ogutaggwaawo oguyita just mu experience. Kati kiki ekirimu important mu bulamu bwo nti gwe mwoyo gukutuddemu. Kitegera kye bayita okubbulukuka. So fa kuliikiriza kiri munda, si kibokisi ky'oyambadde, kubanga luno lubeera ki lugoye. Kati Jehova ababadde vampire zibadde zifuga nti ekyo ki dangerous nnyo eri obwakatonda bw'ekizikiza. Wotandika okubeera nga ozuuloddemu oli thinking mu bwakatonda bwo, ojjukire nti mu bwakatonda bwange ndi mwoyo, kati nkoze ntya okuliikiriza omwoyo. Kati abo balina kubawo nnyo ne bakulaga nti oyo sitaani, ekyo kibi nnyo, ekyo kibi nnyo, ekyo kibi nnyo, naye nga mu kyo 666 ekuyamba kuli fokasinga, oweefubiitiriza ofune essenga w'omutima olowooze. Okitegeera? Etteeka ery'ekumi lyerimanyikiddwa nga the law of rhythm. Etteeka lino lye lifuga ebiro eby'obutonzi. Mu butonzi tuyina kye tuyita cycles oba kye tuyita ebiro. Ebiro ebyo nga bifugibwa kye twandiyise nga zodiac. Nagisomesaako kaawe mabega. Zodiac etambulira mu rhythm ya biro 12. Ajjukira enamba 12 eno ekola ebintu, ekola obutonzi mu ngeri nene, kubanga cosmos etambulira mu octaves 12. Kitegera? So buli kiseera tuba tulina okuva mu cycle emkadde ne tudda mu cycle empya. Kati nga cycle eno gye tuli concludinga, tulina okuva mu kibiina kye tulimu okudda mu kibiina ekirala. Ensonga lwaki era mu maaso awo we mugenda okulaba, mugenda kulaba nga waliwo okufuulibwa oba kye tuyisa amakyusa, n'obeera nga omubiri gwo guintegratingibwa n'omwoyo gwo ogubadde wabweru waagwo, kubanga wakkiriza okuseparatinga ne taata ne maama. Kitegera? N'obayawula gwe n'okkiriza nti
akuzaala ali omu nti ye taata. Katonda munange, taata wo wakeera ku makya n'azimba enju n'abeera ng'agisulamu yekka asobola okuzaala abaana. Kozesa simple logic. Era ago gabeera gayitibwa maka ng'alimu bw'omu asobola okwezaalamu. So ekyo Jehova kye yakusiriikiriza ne vampaya banne okubeera nga otandika okubeera nga olowooleza mu ngeri eyo. Kitegera. So omwoyo gwo we gukuyingira, we gunaakuyingira kye tuyita Holy Spirit kubanga oli mutukuvu, then kwe kubeera nga ogabana ku bwa Katonda bwo n'obeera nga okozesa 25% oba 50% we tunaabeera nga tutuuse mu dimension ey'okutaano, then ng'okozesa ne 50% ey'omubiri gwo. Kitegera. Kye tuyita okukula. Mu butonzi ekintu kyonna ekitakula kisaanyizibwawo oba kibikaminga sterile. Y'ensonga lwaki obutonzi bwonna buvuddeyo okubeera nga butukwatako n'okubeera nga butukyusa, kubanga matrix y'ekizikiza ebadde wano enene nnyo n'okutuusa olunaku olwaleero nti bantu bangi bambi ate nga mubasaasire bambi. Okuze bakutambuliza mu kizikiza, buli kimu otambulidde mu kizikiza. So tosobola kugamba nti nno omuntu bw'atyo bambi ye aba alowooza nti kye kituufu kubanga kyabeera akuzaala bye. So toyina kumulamula ebintu ebimu. Y'ensonga lwaki bajjajjaffe batwencouraginga tuweereze buweereze kitangaala kisobole okubeera nga kijja ekifu, kubanga abasinga bonna buli kiseera wazza bbulu kuinkanetinga asanga kizikiza kyekimu, asanga kizikiza kyekimu. Jjukira nabagamba nti omwezi Jehova yaguteekamu machine nga ebuzaabuza ng'omuntu waafa wano mu kufa, omuzimu mu kifo ky'okugenda gugende mu geeti entuufu eya jjajja kiwanuka, segera gwesanga gugenze mu ya Jehova kubanga yagidikoletinga bulungi eyakakati woofa olaba ekitangaala nga kyamaanyi nnyo ku njuba ku mwezi ku mwezi the moon ku mwezi ng'olaba ekitangaala kyamaanyi nnyo okusinga ekiri ku njuba oba geeti egenda mu bwakiwanuka. So Jehova ye kye yakola yaddira n'ateeka matrix ya ekyuma kino mu njuba mu mwezi n'akiteeka mu mwezi, n'abeera nga omuntu waafa omuzimu gwo mu kifo ky'okutambula okudda ewaka gugenda mu mwezi. Mu kutuuka mu mwezi ne baddamu ne bakurecyclinga. Kati n'obeera ng'otambulira mu budde obwo nga todda waka mu geeti ntuufu kubanga ye Jehova ne vampire ziyagala kukozesa oba zaagala tukozesa nga baddu. Ensonga lwaki we zaategeera nti nno ekiseera kino kijja ne ziyagala zikole pulaani ey'okubeera nti batusaanyizaawo tutya. Kwera y'ensonga lwaki baali bakola pulaani eya Third World War n'ey'okututeekamu microchip nga bakozesa ebisennyega bino bye bataddewo for control, batubeere nga batugyamu obwakatonda bwaffe, kubanga jjukira baategeera nti amasannyalaze agajja gagenda tuzuukusa, mu kutuzuukusa bajja kubeera nga tebakyatuyinako control bayita obwetwaze. Kitaffe Tonda ne Mama Nabuleka bwe yatuwa omwaka ogwaggwa. So nga bobo kye bayagala nga bayagala tufuuke nga robots oba ze tuyita zombies, naye nga taski yaabwe yali mu myaka at least 10-20 babeere nga 90% bagisaanyizaawo. Tegera. So bino mwino okutegeera nti kwagala butayagala bijja kubanga bye biro by'obutonzi. Buli luvannyuma lwa myaka 20,000
n'ekitundu mu 9 wabeerawo kye tuyita graduation ey'okuyingira mu nnamba 9. Mu nnamba 9 ye ennamba ekuyamba okubeera ng'ograduatinga oba ennamba ekudimotinga. Ensonga lwaki mugenda kulaba wano execution ezaba bakatonda bannaffe ababadde bakozesebwa amaanyi ag'ekizikiza bambi mu butamanya, then ate babaddemu executing mu mulundi ogwokubiri kye tuyita okukungula ebyo bye baasiga. Waliwo execution ebeera eyokubiri ey'okuzikiriza omwoyo eweebwa eri mu maaso ga kitaffe Tonda ne maama Namugereka, then babaddemu babazeeyo ku Central Sun, babaddemu ba processing either ndowooza baddemu evolution, baddemu okubeera nga elements ekintu ekitwala emyaka egya billions and billions of years. Etteeka erisembayo lyerya obutonde oba law of gender, ekikula ky'obutonde. Ekikula ky'obutonde kino olina okutegeera nti etteeka mu butonzi tulina kutambulira mu bubiri. Mu butonzi tulina okutambulira mu bubiri, tulina okutambulira mu bw'obukazi ne bw'obusajja. So munda mu ggwe olina okubeeramu amaanyi ag'ekitangaala n'amaanyi ag'obukazi. So amaanyi ag'ekisajja n'amaanyi ag'obukazi. Ekisajja kye kitangaala, ekikazi kyekwagala. So olina okubibalansinga ebintu bino. Olina okubalansinga ebintu bino bibiri kubanga obituddemu, era y'ensonga lwaki wobbulukuka ojja n'obeerako omusajja, n'obbulukuka n'ojja n'obeerako omukazi, kye bayita life experience, n'osobola okubeera ng'otegeera nti luli wembadde nga ndi mukazi mpisizza bubi mukyala wange, kati kangende mbeereko n'omukyala nange neweerondera ne pattern anaakuyisa obubi, no designing ebintu ebyo gwe kennyini osobole okubeera nga o-experiencingamu ze tuyita lessons. Kitegeera kino kigenda eri abazadde. Bakama baffe batusaba tuleme kuyingirira abaana mu bigezo byabwe, naddala mu kiseera kino kye tulimu. Ng'abaana balina okupaasinga, naddala abaana abavudde mu mikono gyaffe nga bagraduatinze ne bakola amaka gaabwe, balina okuyita mu lessons zaabwe. Ng'omuzadde tolina kukola ki? Bayingirira, balina okuyita mu lessons zaabwe nga bo, kubanga nabo babeera bakatonda ababeera beetengeredde. Osobola obbawa ekyokulya just for survival, naye balina okuyita mu experience ne examinations zaabwe nga bakatonda abeetengeredde. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Nkwereza omutima gwange akuume atakuumira mpeera.